mubabulira amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mukamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka omuntu atanaaba g'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo nabagambadde emyaka gye nzize mbagamba ku nsonga z'ebiragalalagala mwalowoozanga nti nsaaga naye tudde olabira ddala omuntu eyalibadde successful ng'obulamu bwakola ki bwagaana emyaka 3 emabega ena mukebere comments eziriko zonna 85% ziwagira ebintu by'embeera njogedde nze ninze ebbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana I am involved right now in 4 artists abali mu rehab 4 naye nsirise 4 artists waliwo ne bemulaba babiri bali ku kalebwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza gwani akwagala nti nno ne maaso eyo bali babakwagala entertainment industry esobola okuemployinga abaana abato bangi so we have to live by example we have to show them the right direction oba otukubisa so oba olaga nti tuli bayaayi ffe bino ebintu tetukola bya kiyaaye twagala okukola ebintu ebiri genuine tulwanyise ebiragalalagala kubanga bw'oba oli mulagalalagala tosobola kuyisinga nyumba naye gwe okuba awaadi ng'ekuggyemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivulo ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga toyina credibility ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusukka 10 kati okwawukanako ne tondeka ekiwatule naye ng'era events of course zonna zibeera mu mikono gyange ne tiimu yange nga bwe tubeera yes wajja kubaayo Bebe ku list usually Bebe ku list ejjanga ennaku z'omwezi 1 January buli mwaka emyaka mmaze ebiri nga mbagamba nti nali njagala okumakinga sure nti nkyusa mentality ya awards mu Uganda. The journey was simple. Natandika nga mpulinga trust tulabe oba musobola okukkiririza oba abantu basobola okukkiririza mu kyembeera mbagamba mujjukire nti nze omu ku bayimbi ababadde ba maintaininze for the longest possible time ever nga ndi ku charts. Mujjukire nti guno gubadde mulimu gwange nga nange mwensuubira obulamu era mwenfunye obulamu mwenfunye omukyala mwenfunye abaana naye mmanyi pain mmanyi bye tuyitamu nga ki ng'abayimbi. Mbadde ku za awards eziri several twagenda wano ne tukwata ssente zaffe ne tugenda South Africa emirundi mingi naye ebiseera bye twagendera South Africa nga batunominatinze muzikora awards zaani obo ssente ezo zaali nyingi nnyo ate nga nze bwe mba sigenze ne manager wange nga tusobola zikolamu ekintu naye twavangayo nga bakubumbira akati n'ojja n'akati kale kakuwa erinnya naye ojja n'akati n'okateeka mu nnyumba ne kavunda n'ogola awaadi abasajja ne batuwa ebigiraasi n'ebifuka ebigiraasi nzijuzza ebigiraasi mu nnyumba noonya amabokisa moja navaako ne mu awaadi emu ya high people nga bantu bagamba awaadi yange newa awaadi naye nga mmwe temwali temumanyi nti nina pain nti ne bwe bazimpa noonya wenziteeka sikola ki sirabawo. So ne ngamba naye lwaki tetukolayo awaadi erina ekintu ekiri tangible. Omuntu wansi yimbayo omwaka gumu obulamu bukole ki bukyuke lwaki oba olina okuyimba emyaka 5 gwani akwagala nti nno ne maaso eyo bali babakwagala ne Katonda bw'abakuwadde omwaka nga gumu noyimba bulungi bw'ofunamu ennyumba si kibi. Natuuza president ne munnyonnyola ebintu ebyo nangamba nti manyi Abannayuganda temulimba yesigwa nemugamba muzeeyi ndi mwesigwa nkusapoti nze lyensi enkubye naye nze nkusapoti nze so tosobola kuŋŋamba nti siri mwesigwa nangamba nti ojja kulasooka ondageko so n'olwekyo kwe nasalawo nengamba nti kati nja kukola awaadi ngabe ekintu ekiri tangible kituufu. So mmwe ababeereyo nga mukya doubtinga nti Bebe Cool ajja kugaba ennyumba bigenda bakalira ku mimwa kubanga yes sente genda kunva mu nsawo lwa bulumi bw'empiseemu nga mu music industry one day somewhere somehow manyi nti sente ndizizza naye kantandikewo ekintu kye naaliyagadde bankolere nze kankikolere bato bange. Kaakati lwaki twakiplaninga nti twatandika emyaka egisooka egyo nga tukola list nga twagala nammwe mulabe whether decision yaffe ebeera genuine. Ebbanga lyonna lye mbadde nzija nkola njaba muddeyo ku Facebook pages zange nga lumu emyaka katuli mwena esatu nga lumu emyaka 3 emabega ena
mukebere comments eziriko zonna 85% ziwagira ebintu byembeera njogedde decisions kwemba nvudde okwawardinga omuntu. Kitegeeza nti muninamu kati obwesigwa obuholdinga award n'engabo ebiriyo. Sigamba nti nja kuwa Jose Chameleone olwokuba mukwano gwange, no. Nti olwokuba tuli ba legend, no. Naye nvayo ne ngamba nti gundi tewakoze bulungi kubanga ABCD, gundi wakoze bulungi yongeramu. So kwe kuvayo ne nkola idea ey'ennyumba. Tugenda ngenda kugulayo, twakkirizigana ne ttiimu yange tugenda kugula ettaka. Bwe tunaba tuguze ettaka eryo mu mwezi ogwokusatu oba ogwokuna tujja kuyita amawulire tubatwale ku ttaka. Bwe tuvaayo tukole plan, tuyite bannamawulire tulaunchinge plan. Plan eri openly widely mu area mu fence mujja kubamu ennyumba 4. So buli mwaka tujja kuba tuzimbamu ennyumba ki emu. So tujja kuba ne ba sponsors baffe abatu supporting okusobola okuzimba ki ennyumba. Then tujja kuba ne media house egenda okufollowinga ekintu ekyo every day. So amayumba ago gajjanga kuweebwa ng'ennaku z'omwezi 2 award tusalawo nga lumu, then omuntu oyo n'agenda either ew'omukulu yenna, kubanga omukulu ajja okusookera ddala okubeera important abantu okumanya nti bino biri genuine, ajja kuba mukulembeze w'eggwanga. Nja kimuweereza ekyapa n'ebiwandiiko, omuyimbi gwe mwalonze gwe twakkiriziganyizaako eggulo avuge emmotoka agende, omukulu wamuyita balye kalanki amukwasa ebibyasayininga epepawaaka afulumeyo n'ekyapa. Ffe tetugenda kusooka kukola mikolo kubanga emikolo si kyekikulu. Twagala okulaba can musicians wake up in the morning competing bakole ebintu ebi positive o eneisa enyambala, tulwanyise endwadde, tulwanyise ebiragalalagala, kubanga bw'oba oli mulagalalagala tosobola kuyisinga nnyumba. Eyo example ebeera nkyamu. Tulabe wano abayimbi nabagamba dde emyaka gye nzize mbagamba ku nsonga z'ebiragalalagala mwalowoozanga nti nsaaga, naye tudde olabira ddala omuntu eyalibadde successful nga obulamu bwakola ki bwagaana. Ate tebiri mu bayimbi mwokka, mugende mu masomero gaffe mutunulire ebintu ebikyamu ebikolebwa. So award eno omuntu abanga amanyi nti nno avaluinga eggwanga lyaffe, avaluinga entertainment industry, kubanga entertainment industry esobola okuemployinga abaana abato bangi. So we have to live by example. We have to show them the right direction. Tulina obbalaga directions ki entuufu. Ffe bazadde tulina okubaakubamukko ku kibooko. N'olwekyo award tugenda guno gwe mwaka ogusembayo ng'omuntu tafunye enju mu January ono, but mugirinde list egenda kujja nga bwebadde ng'ejja mwalaali. Ekinaayawukanako ku mwaka ogujja 60% decisions will be made by the panel, 40% egenda kudda eri abantu, nga abantu baweereza message olinagaa naye mbutuufu Bafana yasinze. Noweereza message yo eyinza okukyajingako nusu 10 ki lumu, naye nga mu kuweereza Bafanawo indirectly nawe oyagala Bafana yabaafuna ki enju. So bannayuganda mujja kubeera ne responsibility ewa omuntu akoze ennyo ennyumba kiri tangible. Waliwo emyaka nga Kiba gye yayimba ennyo. Obutuufu omukazi oyo teyali badde ng'ali kati yadde Jeff yamuzimbira, naye ku ssaawa eno singa yali yasinga enju ya Kiba ey'okubiri yali badde ya business ng'apangisa, okitegeera. Naye it is so wrong omuntu okuinvestinga mu nnyumba gy'agenda okusulamu. Yali badde investinga in a business, obusente bwe bwakola nabuteeka direct mu business. Kati omuyimbi ng'oyo tasobola kugwa, naye kati abayimbi bakolerera ttaka na nnyumba, which is the same concept gye tuyombesa nti kikyamu. Olina kufuna ssente n'oteeka mu business, then business nekuwa profit. So kati ennyumba ze twagala okugaba oba emmotoka ze tuliddako okugattako, kubanga era tujja kufuna basponsa abatunda amamotoka aba bondi. Oli ajja agambe tukunze Bebe kuwadde emmotoka ya milioni 2. Eyo naye jje nga tufunye ekirabo eky'omuntu owokubiri. Tufune comedians, kuba ne ba comedians nabo tujja gigattayo. Tufune categories nga tunagenda okumala. Oba president avaayo sebo mukama wange
Wona avayo no nyongera ku birabo n'abalala ne bafuna ebirabo. Kuba we have very good comedians. Mukiraba nti kati comedy ya substituting a music mu Uganda. You can watch more comedy shows in the week than watching more concerts. So also that sector tugikoleje tugisitule tugiongere maanyi. Era wenvayo okwebaza Alex Muhanji ne Salvador akiwanvuyiza beyond Uganda. Musiba mulaba. Then Muhanji has kept the tab going akikwatiridde. Era mbayitayo mwenna ababeera mwe ba corporate bikimugendeeyo buli lwakune oba lwakusatu buli lwakusatu ewa Muhanji support. Okay, so mbasuubiza nti no chapter eya awards za Uganda egenda kukyukira ku Bebe ku list nga purpose eriemu twagala ebintu ebiri tangible mulekerawo tukuba ebigiraasi n'obubaawo baawo kubanga waliffe tuteekamu nnyo. Manyi Abamerica tebakikolanga, aba South Africa tebakikolanga, aba Nigeria tebannaba. But how about Uganda doing one of the most important things first in the world? Lwaki tulinda aba Nigeria n'aba America okugaba amayumba? Ffe tugagabe tubalage value. So ebisingakaawo bijja kujja naye tondeka ekiwatulenge ennaku z'omwezi 26. Ensonga lwaki amayumba ago galibeerako obukwakulizo obutono, bannange baganda bangenda kiddamu bagambe nti awards zino ziriwo ku building a music industry ya Uganda positively, not negatively. Omuntu wobeera mu award eyo n'ogenda odda ku Ssaabasajja Kabaka n'omuweebuula, n'ogenda odda ku mukulembeze w'eggwanga n'ovuma n'owekola, n'ogenda ku TikTok ne weeyambula ebipaati by'ekyama. Those are not codes for building this music industry. Ffe tetugenda kulimba, tugenda kusaba obuntu butono obukwakulizo obutono ate nga omuntu yenna asobola obwebeera. Kuba bwe tukwatira ekintu ng'ekyo ne tukwasiza property ya billion probably. Okay? Tuba tukwasiza obwesige. Uganda abantu bakuwadde bwesige, bazaala abaana bakugamba tubeerere role model waki w'abaana baffe. Naye enkya osaleko akadinisa otekewo enjaga otunde mu nnyumba Abannayuganda gye bakola ki gye bakuwa. Ekyo tetugenda kikkiriza. Gw'osobola okunywa akantuko naye omanyi problemu yaako nti bw'okanywa n'ogenda ate neibawo omuyimbi eyasinze omupya n'olyoka omuvuma olw'okuba gwe tokyalina nnyimba olw'okuba otaddemu. Kiringa okugamba nti no buli lunaku okolawo pate. No, oba osobola okukolawo pate osooka n'owandiikira munno n'omugamba ku lunaku luno owange ninawo akaduduma. Okay? Naye n'akuddamu n'agamba ye nange ninawo kaakati tugabane paakingi. So si gwe kola pate buli lunaku nga baganda abantu bo be bajjuza estate yonna. So agamateekateeka ago galiwo kuyamba kugaidinga how you can live in a community. So sichi naawe okutalizaako obutatuyita kutwala mu ddwaliro nti ate uli mwamu w'ennyumba kati engeri gye mwamu w'ennyumba kaakati mumujjanjabe n'omujjanjaba kubanga yanywedde amafuta ate yeekubye kino. No. So tuba tujja kuwaayo emyaka gyaffe 2 nga tukugamba kyusaamu. Emyaka egyo bwe giggwako ng'ogaanye okukyusa nga weekola ebintu nga public ebiraba bituswaza. Kuba jjukira ffe bwe tusigala tukuwadde nga tukyalimu omwo tukyazimbamu. Kaakati ffe bwe tuba tukyali mu kampuni oba otukubisa so oba olaga nti tuli bayaayi. Ffe bino ebintu tetukola bya kiyaaye, twagala okukola ebintu ebiri genuine. Nawe weeyagala ogaye nti waayi ki ekinnuma ki bwe naba njala okukola ebyange ebyekisiruka ŋŋendeeyo. Then ekirala ku nju eyo olina okuba nga obeeramu ekitone ennyo ennaku 3 mu wiiki okugyawo ng'oli bweru oba ng'oli ku ttuwa. So si ffe kuwa nnyumba n'oleeta abakadde bo n'oteekamu oba n'oleeta emikwano n'oteekamu gwe n'ogenda gy'oyagala. Lwa nsonga emu papasi yaffe ebeefa. Ffe tuteesezza n'ekyalo oba district number. Twagala district protecting celebrity status eriwa mu compound eyo. Kati celebrity status bakwano bo ne family yo tebabitegeera. Bajja genda baleeta obwana nga 30 bubeeraawo kyokka kibajje ng'avuga emmotoka ye ayagala agireke nga yonna eri open roof ebifaananyi yeekube yeyagale ku kapuulu wali wabbali kyokka nga wali obwana buyiriba buteeka kazambi mu maaso bukola kyo olw'okubanga waleetawo family. So n'olwekyo ebintu ebyo tubidesigninga in a better way for the good of the industry and no protecting angomu. Kaakati ebimu ku bye tuzimba mu nsi byebyo.
purpose, coherence, okubeera together. Ffe kati tuba tubawadde an opportunity where they can meet and talk and reconcile. Kyekisookera ddala. Secondly, tuba tubawadde opportunity omu okulabira ku munne oli abeera waati. Nze nina abayimbi bangi abeebuuza omusajja oyo naye abeera waati. Naye buli ajja mu maka gange akyusa endowooza. Kubanga alaba nti Bebe kuli yakomye ku geeti bwayingira munda nanyini maka yani yezuwena mwena nga bannamawulire mukirabye. So waliwo bye bayiga byoyiga ng'olabye muno bw'abeera n'omanya nti gundi yeekusa mukaaga baba beebase ffe lwaki tukubendere paka ku makya owange gundi nga takyayambala mpale za bituli. So ekyo kijja tuyamba coherence. Then also waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okugiramu. Kampuni nyingi nnyo instead of ogenda okunoonya kinoomu bajja mu kifo kimu. Naga nti anze njagala bali abayimbi ba Rasta bali organized mulimu abakadde 4 years ago n'abapya. Then maximally obuntu obwo tujjanga kukola nga bwa 4 houses. So meaning every after 4 years tukyusa ekifo. Gye tunaasooka baguddako nga tugenda wa Kololo batugenda Naggulu batugenda wa, so that buli area tugisuulamuko ku big status. Nenga status ezo ziri protected 100% by both katiringa ekintu kyokulwala. Then tujja kufuna ba sponsors aba medical insurance. So ng'omuntu bw'asinga ekintu ng'ekyo just asinze enju yokka, medical insurance, supermarket, shopping. Tujja kufuna supermarket emu tugigambe ffe shopping y'omuyimbi yaffe esalikako 50%. Aba asinze shoppinga once every week. Nga bw'ogenda okugula ebintu byakakadde oteekayo emitwalo ameka 5. Kati government tugisabe amasannyalaze amazzi mutuleke support the industry. So omuntu yenna abadde asasula amasannyalaze n'amazzi nga muyimbi ayimbye nnyo afatazeeyo okusasula amazzi n'amasannyalaze. So the fruits behind that twabitunuliranga bintu bingi nnyo. Ebintu bibiri ekisingira ddala okubeera kikulu gwokuba award olina okuba ng'olina evidence ku side yo. Naye gwokuba award ng'ekuggyemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivulo ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga toyina credibility. Ekyo njagala kikugambe toyina credibility yonna era abantu bajja kugamba gwe mukyamu because abantu si basiru. Then number 2 njagadde nnyo ekibuuzo kyo kubanga ekintu ekyo kyannumanga nnyo ebiseera ebisinga. What plans do you have for the artist who has not won? Kubanga usually bw'awaardinga abantu omuntu omu abantu babeera ne kino ekintu ekirowooza nti abalala si balungi si bakabi. I suffered that myself. Kamiri nanfuukira Jose Chameleon. Naye nga ate nagukubanga omuzika nga nange enamba y'abafaani ngikola ki njirabe ekkiriza n'okuba zi fire anthem n'ojja ne bawaamu Bobby. N'okuba East African Bashment Crew at that time ne bawa message. Naye ng'olaba gw'okubye e Kenya okubye ng'olaba weight weeri. Naye nga message akubye wano e Uganda award ne bagikola ki ne bagimuwa. Kibanga World Cup. Mutandika ensi 32 naye emu yeetwala ki. So work harder next time. Naye ate tekitegeeza nti you're not good. No, oli abaakusinzeko time eyo abeerako n'akantu. Gye tunaaba tugenda okukoma ffe tujjanga kunnyonnyola kyovula mu Bebe ku list tosangamu era design yayo terikyuka. Eribeera commentary nga bw'ogiraba nti we explain. Naye tosangamu nga tuzalaye oba n'engaba gye tugaba award tenafuya atagifunye. Ekyo kyensingira ddala okufaako. Naye Katonda bw'anaagenda ng'atwongera ba sponsors tujja genda nga twongerako for example omuntu abazzeeko ne bw'omuwa emmotoka n'omuwa ne camera recordings videos ez'obwereere 5 omwaka nga just yakima bukimiki kamera. Then ne mudda ku wokusatu noga nti kati gwe wokusatu audio yenna wa bwereere omwaka guno ne video zonna za bwereere omwaka guno gwe kima kamera. Bw'oba oyagadde okurecordinga genda mu studio. That's why twakola studio. That's why twagula cameras ezo. Because bijja slowly by slowly eno wansi. Kati buli muntu bw'omusupportinga indirectly kiri kivaawo. Okitegedde? Naye nga bw'omanyi competition mu life si ffe tusalawo. Omuntu ayinza kuweereza message emu n'agamba
Bebe Kulu ne Shiba be basinze era alondako ki omu. So mungeremo bendala, awarding is awarding. The best person has really worked so hard. Also tulina okwencouraging abantu okukola so much hard. Kwanga bw'okidi balansinga n'alilawuza ajja kujja gambe ebyo. No, we have seen how much these kids have worked so hard. Besides these guys abaliwo bano mu trend ya today, mwe temumanyi naye ffe twatoba. Nze natoba ne Jose Chameleone yansanga natoba dda. Natoba nensula ku kubo nenkola ki Jose najja ne tusula kubo ne tukomawo aguze motoka nensula wiki 3 nga sebase nengula Bobby nagula sokutoba. Nonyonyola ensi nokola ki kutoba. Kakati bw'ojja n'olowooza nti omuntu atakola bintu ebyo naye asobola okubeera equally awarded. They can be awarded but not equally. So that's why even nature and reality is awarding Bebe Cool, Jose Chameleone and Bobby Wine differently. Ochiraba nti no, we have been awarded by life, not by individuals. So eyo extra point ya hard work eyo ye deserving reward. So nze nvuddeyo nti manyi nti sincerely speaking a very hard working artist. Kati look at Spice Diana, sincerely speaking. Spice alwanyi Spice yajja nansaba kino kanchi bagambe. Over 8 years ago she came to me nansaba collab. Yajja ne manager we Ntindaawo nga ndi ku bbaala. Ne mugamba Spice Diana nkwagala nnyo oli new artist. Sikutegeera bulungi ne kankusibire tu. Erigenda okuyamba. Tonoonya collabos. Go sing, get a stand ku magulu ga abiri osembereko ne wendi. So that oluyimba lwe tulikola ababiri tulirugabana wakati. Okusinga abantu we tunakola oluyimba ne luhiti nga today nga abantu bagamba oluyimba lwa Bebe nga babuuza naye ani oyo gwe yayimbye naye. Spice teyanyiiga yaddayo n'akola. She has been calling me nearly every 2 months of her life from that day up to today. Up to today. Behind the curtains. And you can all now see how Spice Diana is a good example. So gede ku Shiba kwa mwenna mumanyi Shiba beyayitamu nokola kuyakola. So today you see Spice, next time twaga tulabeyo abayimbi abalala era abawala. Okitegedde? So my prayer is simple. Bwe mulaba awards zino, it is not based on the fact nti nze noonya sente. Kati ngenda kuva muzange mu nsawo ngangaba. Nze kyenjagala njagala okulaba nti abayimbi tutandika okubeera rewarded. Tangible rewarding. Tangible kitegeeza ekintu ekikwateko. Oli ne wajja nayimbayo omwaka gumu abenga ensi emutadde. Lwaki omuntu ayimba nga Red Bantony bwe yali omwaka Red Bantony ye reason lwaki nze ne Chameleone twave Kenya. Ne musajja nabanga talina nju. N'omusoma ku internet mbugundi Land Ready amubanja asimanyi biki kudiru ki. Ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala. Mwenna muninako evidence. Mulina buclips bwange obusuka 10. So media is the most important vehicle. Media yesinga okubeera very important vehicle mu bulamu between communities and development. Nti nno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze ninze bbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga nammwe mubayamba. Muyamba. What is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gwe olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye nsirise. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kale bwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza. Ffe katubalekere awo naye ekiri very important mwe ngaba namawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusudiya abaana.
mubabuulira amazima. Omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe, kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba gw'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo? Kino si kyabayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyamwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera mannya, saagala kuboogera mannya, sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako ne bw'aba sikaali wange wako ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview, naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe, nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser, nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya, oyulise, tewasenyeza, enviiri nkyafu, ddala ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo, n'omuyimbi mugambe, ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo, comedy okuwemula tatunda. So muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala, si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki? Ebiragalalagala. Ate ne drug n'abanywako akatono nabo bantu gye bali. Okay? Ffe kye twogerako misuse, abuse. Okay? Misuse and abuse kyawukana ne use. Nze si supportingira ddala use, kuba kuva mu use odda mu misuse. Most likely obanga toli educated. Mukimanyi bulungi nti industry yaffe abantu abasinga tebali educated. Naye tosobola gamba nti ba upcoming bonna bakozesa ki? Drug. No. Abakozesa bo bajja bakimanyi nti mbeera nkibagamba. So abatannaba kusala line tebajja gisala if we fight together. Ekintu ky'abayimbi obutajja ku bivvulu, ffe kiwatule bukyangebeerawo, abayimbi babadde nga bajja nga bwe tubalanga. Usually ensonga ebeerawo ngo promoter teyawadde muyimbi ssente oba ng'omuyimbi talina relationship nungi ne promoter. Oluusi ye promoter n'agenda mu maaso n'akola ki? N'alanga. Naye ffe ekiwaatule tulina relationship nungi nnyo n'abayimbi, batuwo bange bonna bampa respect, mbawa respect, twogera ekigambo kimu, then bwe tusasudde tubasasudde. So tuli very sure nti no buli muntu yenna gwe twalanze ajja kujja, ate n'okusingawo ko tulina ne be tutasobodde kulanga nga ate nabo bagenda kujja. My take on artists not appearing for events, I think for now, for Chiwatule has had a record that we have not missed any artist that we have advertised for all those years. We have maybe missed one who came late and could not perform, but still they came. But that one depends on one, the commitment you have between the promoter and the artist. If a promoter has paid, the artist will always come. Or two, your relationship with the artist. If an artist knows your relationship is important, they will come. But of course, there are promoters who advertise artists without full consent. So those are the ones that definitely I agree with police that such promoters should be taken to jail. Otherwise, for Tondeke Chiwatule, I am very sure, as it has been always, all the artists are going to come, even those that you have not seen on the adverts, only that we could not include them on the advert because the advert is a short second advert. But they are more than just what you have seen on the advert.